ko yebeera ddiini yo era gwaba agitandisewo gwaba nabbi waayo gwaba Allah waayo byonna gwe ku kiyama Allah ojja mugwako mwannattu akubuuza akanya n'akettaano nga tulina ansa zaabyo kati ofubanga nnyo okubanga okola ekyo kiri mu Qur'an ne mu ahadith oba mu kwegata kw'abawalimu oba nga sahaba ku bumu yali akikozeeko tugaa nti sahaba fulani yakikolako kubanga nabbi yagamba nti sunna zange enkulu oluvannyuma ne sunna za sahaba bange nazo ofuna gikugondedde gikole kubanga abo baluŋŋamu ate era Allah bayisizaako ne basobola okubanga baluŋŋamya obanga n'abaluŋŋamirako so lidha nabwe kityo tugezeewo okukolera ku ebyo ebiri mu Qur'an ne mu ahaditha nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ekyo nakyo nga kiwedde biidhinillah omusomo gwaffe gwe tamala nagwo mu budde tusigazaayo pozi tuli kuki ojja lw'oyagadde ekyo kimu ojja weesigama enkondo ezo bbiri notandika osumagira kati nkukolere ki naye ozze barakallahu nkubeereredde nnyo sula neerwaze neyekalakasa kati muli awo temunaba kuwasa bino mubyetaaga kati mbakolere ki temulina data temunaabiraba ku Facebook kati mbakolere ki mbanonyeze bunonyeza bane mutegemu okwagala kati munawasa munaba mutya temubula emyaka so nsaba Allah abansaasire bambi abansaasire kuba baneetu Allah tuyambe naye nga gino emizi kati sijja bakulu bagenda bakendeera era ebyo tutwalawo kati twebaze bazalla okubanga batuyambe ne batuula obanga omusajja ali myaka 5 myaka 4 35 kuba waffe okulu siraamu tutandikira kuwaana okukula tulanga kati oyo akuze era usanga ku myaka 4 ng'okyakola ebyekito tukwewuunya amagezi go gyewagaleka so wano myaka 2 oba okyali muku obuujiiji myaka 25 myaka 3 oba okyali era tukwewuunya nnyo ng'olina kyokoze otya nokwadde ng'era kale oba okuzi naye kati so tufe nnyo ku myaka gyaffe gino emizi tijuma bavubuka kukola ki kugituulamu kubanga guno omulimu gwakuso ffe tunaba tusomye ffe tuyinza obutakola ki ffe tulina kuva ku nkola y'abajjajja kwaba kitaffe bakwedde nkola y'abajjajja abamu bo jjajja yali akola bwati taata yali akola bwati ffe tuyita bajjajja kati ffe sena tulina kukyusa jjajja kye yali akola nga tekyali mu sunna wadde Qur'an tukole ki taata kola funa pulaani akivuddeko ate ekyataata we kyeyafa akola atya kyeyafa akola kubanga eddiini bagisomera ku lubalaza oluusi oba okubanga bagisomeranga awo ng'omuwalimu ajja n'abawaayo nemwemi talina soosi wajja wabula naye we yajja kuseeka yamusanga waka mu nnyumba n'amuwa nga talina kitabo oba nga alina kasaati to yabunootinga nga nobitega teyabitegeera so nga ate irimu kutuula n'okusomesa kitabo ku kitabo ero temala ofuna okacyansi nga basomera mu kiraasi ng'okyasobola okudda okukwata peeni wallahi ddayo okwate peeni osome kubanga irimu ngazi ate nene yetakola ki yetakusoma so tufe nnyo okubanga eddiini ya Allah tukola ki nga tugisoma ekyokubiri tuli ku obuvunaanizibwa omusajja bwalina otutuukiriza eri mukyala we era nga tetunabutuukako tukyali mu kweteekateeka tugenza obutuuka ng'omuddu akoze atya ng'omwana ate omuddu akitegedde tujja butuukako kubanga buwererako ddala abatanakukwasa ogenda okukwasa omukazi ng'omanyi ti omukazi amwambaza omukazi aliisibwa omukazi adwala ne bamujjanjaba so sigwe kuwasako kimu kyokka nti nze kinakuwasiza kikyo kasita okimpa kuba ne wanamulwadde nga bulamu si bulungi tojja kukifuna kati onookumeka obulamu bwe nga buki nga bulungi bweyagaza osobole okufuna kyokola otya kyomwagalamu nga be baana kubanga yensonga enkulu lwaki yajja oba oli awo n'ensonga endala ezaki ez'enjawulo kati byonna byonna byakusoma so sigamba nti nze mbimanyi mbyewulira nabiga jjajja yaŋŋamba senga yali ambiŋŋambyeko taata omuto yaŋŋambako ne jjajja bino si yakugamba yakugamba biki asobola okuba nga bikugamba naye nga bikotana n'obusiraamu ffe tugomba nabbi atugamba kira ne Allah gwate senga omuyayi naye akugamba birala
kojjaawo naye ali agamba birala naye gune agamba birala nga byonna tugenda okubikwataganya ng'obusiraamu ate buli wala nnyo ku ebyo nga wonna aba ate obigendeddeko ezo osobola okuvaamu omukyala gw'oleese embeere mu ssanyu ne ate mu nnaku lwaki eyakubuulira akujja ku ddiini so si kugikuzaako eyo tuvuddeyo muli twalaba ogwali twalaba ebyokulabyako by'omusajja ng'abulira omwana w'obuwala kuba twagamba mu busiraamu taata kyandibadde kirungi ayite muwala waakola atya maama ayite litabani yakola atya alibuulirire oluvannyuma abantu abalala baddembe okubuulirira abaana abo tebikyaliwo mu abamanyi mulina kubizaawo kale tubakolere ki kuba mwajjula ebyobuwangwa mu mitwe mwajjula ennono temukyalina ddiini gwejjamu nga ate awo seeka ate kati obuganda bugambwe batya ate ffe abasoga ate ffe abanyalongo ate ffe abadinka mugende n'obudinka bwammwe obudinka bugamba ki kuba wano mu buganda kimanyikiddwa nti senga yabuulirira omwana tugenza okukola risaaki nga basenga abamu bayaayi emindi bazifuuyira mu giribaabu balina amayirizi mu biwato omusajja we yamulogaloga yamugamu eki kufuna wuzu kusaala ali awo ategeera nga nte nogenda okukola tayagala lowooza mukwano senga yawunza kiri awo kati olowooza wonaleeta mwanyoke wa senga oyo agenda mugamba ki okujjako Allah basazire mbasenga nga n'empombo batera mu bbi empombo ze tulya ku buko nsaba Allah atuyambe era mmwe munywere ojaggali ojaggawulira era baletanga bati soka wallahi senga mulimu akantu kafuba temuli senga mubuuze senga manja tule babiri inshallah mukwo senga njatuli apa olunombo tolundekera nze kakuba nda lunene oba analulya kamune mukotuli eri tunaye manju anedda luli luleke senga nkwagala nnyo oba ne basenga abo Allah basasire olisotya munno obusa oba olina amagezi laavu ki bannange omukwano tebagula na busa omukwano ng'ondi sabbi olwo njagala nnyo olw'okuba gwe nebbaawo wamuliisaliisadde byenkuba byonna byonna ebiwuutawuuta dda sekula nga sekula akatungulu kimu n'obiteeka mu nva bulungi nyo ekinyoowa n'obinyigira muli kinyoowa nekimasa kati ne bujja bukola nga dizayini obuteeka mu mboga bubulira mu mboga kinyoowa bizina okulabika ne bakukuba naye wateeka na mu mboga oluusi kati omuwala n'awangalira mu bufumbo naye nga obushiriku bwalina senga saate mune bwa senga ab'eddiini ng'asobola okubuulira omwana wa mwannyina ng'amuza ku ddiini abo we bali Allah basaasire naye batono abasinga byo bye bakola nga yebeka giribaabu 8 sigida nekoma ku nnyindo alina n'engato zagwa olubege anti asuna zikali ku kaseera zamulemesa ogula engato yenna ali awo atirika ddiini naye nga wallahi enzikiriza gy'alina nfu kati yenna agenda okufuna gweyagala akubuulire noonya ali ku ddi wallahi ali ku ddiini yagenda okubuulira ekituufu oluvannyuma lwekyo omuntu omulala abuulirire wabanga ddala kituufu naye asobola okubuulira omwana oyo kiki ekituufu awo twalabawo era twalaba ku kya hadithi ya sahaba eyabuulirira omwana ow'obuwala ng'abuulirira muwala we enkya bamutwala ne kiraga obujulizi nti omusajja akkirizibwa oyita muwala we n'akola atya era otunula pointi omusajja zizabuulirira muwala we sahaba oyo wallahi twagenda okulaba nga pointi zaali nkulu ng'era singa omwana ow'obuwala aba abyewaze mu bufumbo bwe oba n'ateekamu ezimu ku zo ng'asobola okufumbira omusajja oyo ne bamuyita omulogo emyaka gyonna lwaki pointi ze bamubuulira zaali ki okubuuliza kwetaaga ebintu bingi si bintu bingi bigo byalinga 3 sahaba byabuulirira omwana we yamugamba ekisooka nkoowaza okuba ng'onenyanenya omusajja buli wonaamunenyanenya omusajja oyo yamubuulira ekinaavaamu kijavaamu obusungu musajja akuba n'oluyi kumunenyanenya n'amugamba ekyokubiri nkwewaza obujja obuyitiridde buli wonaabeera n'obujja ku musajja manya nti omusajja si wo yekka omusajja ye yatondwa nga Allah mu Qur'ani yamuta bameka
koyo alina obuki so sayina imaani na bwagazi bino byafuna. Era omukyala asooka oteekedde okuba ng'olina wonaamusuza kyonamuliisa byonna wonna okumulabira ng'osobola kusobola ebintu nga bina nga twabiraba bina nga bisatu obusobozi wonaamusuza kyonamuliisa okadhalika ndowooza abambaza bijja kugira wali mu kumulabirira n'amaanyi ng'osobola okwepamba n'omuntu oyo n'omugyamu ennaku y'ekyalo yonna. Ebimeka bisatu. Ne tugamba nti kati oba oli waddembe oyakuzzaako omukazi n'ababbiri ate era nawo tutunuulirawo tojja kujja eri fiiringizo seka njala kuwasa. Rasulu yatugamba banna si tteeka. Osobola okubeerawo ng'olina omukyala w'omu ng'omukyala we gw'olina osobola okwekuma ku by'obwenzi nokadde nga ssente okola ki ng'ozirina nga toli musajja mwenzi. Ng'era osobola okuba naye mu bulungi mwaka ku mwaka nga toyenze ebbali nga wagenda mu nsonga nawe ogenda mu nsonga, nga bwalwa agenda mu nifaasi nawe ogenda mu nifaasi, walolamu wiikisi bbiri naye n'olwala bwe mutyo ne mugenda mu bulamu bwammwe naye nga oli kafate. Onfuna bulungi Saalongo gwe ofuna bulungi musawo kali bayingidde abasatu abakazi isaba Allah kwanguyize oli mu lugendo lunene lw'okutte tebakukuba manyi bayinza okwegatta abo nga beegase balaba edduka nambe mwakubira n'ababbiri batuuka olaba beewalana ne batuuka ne bakwatagana nga bali eki Allah babasaasidde kanasuka bekkaanya tabuli kimukoze tutya naye wajja musabe nange wajja musabe kino naye musabe kino oba bonna ne bakusaba ssebe ekyeggulo nga so jasiro jo kyamisana oli emmere nga tisebo nedda apaana nze sebo kati ogenda goya kusaba 10 wale wa namba 2 nga naye agabye ebimu namba 3 ne mwanneegobanye obanga bwe kati mnange njagala engata niyo ajja mitwalo egi genda kuba namba 2 nga timtwalo emeka egi olaba 10 n'emeka kyokka mu kutambula ko batambuddemu wano ng'ogenda okudda nga tumbu ayingi kashi omwaka gumu nga bakazi 3 bali lubuto ekyo kisoboka era nga bye byengera lwaki tubawasa kufunamu era alina obusobozi nga sente weziri weto omukazi namba 2 va mukwemamaaza musawo oba tunafuna namba 2 oluddewo motoka olina nnene nze nkubuulidde nkubiddeko bagesobola ekwagala essanyu ly'abasajja Allah ebiteeka mu bantu abo tugenda sanyukira misikini sigenda genda wano sinyu mukolini sigenda genda ku Lizoto Hotel sigenda genda ku bayimbi babekulu essanyu lyange liri awo kuba musole essanyu liyiza okuba ettono kuba naffu y'omuntu yagala kusaala ekyo kiriza gani okujjako Allah bagondeza ibadde eyo wafuna ku mirembe nga sinnasaala sijja tera nga sadde abo batono naye nga otula essanyu lyaffe ku duniya kuno Allah yiteeka mbamadamu mwabawulusi sijja kuba nenya nnyo kuba temubitegeera kati njoga n'abasajja bakuzeekuzeemu kati babakali mwe sijja kuba nenya era mwe simbatadde nende wakubasajja bakoze eki essanyu yaffe liriwa liri awo omusajja alisanyuka mudde awo seeka basanyuka batya sooka owasojja kulaba nzimanyi bate mbabuulire ebina nemugaa nti naye nga tutereeze kati ekyokulabirako tetwayimalayo luli emu ku byokulabirako nga maama ono kale naye afunyewo kakyasi abulire ku mwana ow'omuwala golooza maama yandibadde akozesa bigambo ki mu kubanga asiibula oba nga abuulirira muwala we ng'enkya bamutwala bigambo ki maama bye yandibadde abuulirira omwana we singa naye afunyewo kakyasi erya n'eryobuwala n'aliyita akola atya kubanga bamama bangi nabo emitwe gyavaako olw'okuba nti omusajja gw'alina amuyisa bubi amubonyaabonya amulabiza ennaku abaana bazalidde mu maziga n'ategeeza muwala we nti ogenda kufumbirwa takasinya n'akalabe katabuliiki n'enywera okakola takolesa oddiiku nze nnyoko naawe ondaba sigenda mwetwale kitaawo ntera omukuba lwaka tutera kuwulira naye mumukuba kale nawe funawo enteekateeka omusajja eyo mugonze waagaana ng'olaba ebiganye nkubire essimu nina pulaani B weba ekoze eki weba eganye olowooza pulaani B eri mu Kurani oba eri mu hadisi ku bigambo ebisoose kati maama n'abeerawo ng'omwana w'obuwala amuteekamu kasunda baasi
nti obufumbo ne babuganye ewaka tetugobye ennyumba kitawo yazimba towesiba ku musajja mwana ng'okyali mwala muto ovangayo olaba talinawo kigambo kiyinza kuzimba mwana wa buwala ng'agenze kufumbirwa nga hatta ne bamaama basinga ng'ovudde ku basenga nga mulimu ne bamaama bennyini nga maama naye mushiriku ng'era emmindi agifa omuwala buwala bwe wa senior 3 era olumala nga naye amuwa giyige ensi si nnyangu giyige mama yiga bino olinjukira nga nfudde yiga naye mutwe gumu n'amubagira eyiye mama agifuwa olugimala nga mutamuwala atandika obona okuba n'ekidodi oli mwofujja amalusu olaba nga wonagawa ya saluna nti eno ho kanomi naye ayigiriza olina okuba n'ekido munafujja amaki amalusu era emmindi ekwatayo ennyo n'okuba nga weeyambudde engoye nga mubeere galabika eyo emmindi eba yakabi kusinga gy'ofubwa ng'oli mu ngoye mama ate kati ogenda kusanga ekyo kimaddamu mu katale gye muzungira mu kikko oba ekampala mu owino nga kinyirira kyeru kinga ttungulu kabina kali mu bbanga kirina entumbwe yekananga luggi kyonna kyonna kirina ennyindo ya balaalo enkoona yagibiseeko togirababira muli mutwe guli yahe n'okyegomba naye ng'emmindi gye yakafuwa tozibala amaaso ga ndege kumba otwala muyaaye waka kati olunaku lw'omukwanyi lwakuloga olunaku lwokyadde ewabo bwe pa lwotandika okulya ebyenkwawa nga tomanyi era ovayo tenda mmere nga wallahi wampadde ekyemisana etimunaye tubikola eno kati halwayingidde waka mu ppiro mwateeka eddagala kati obulamu bwonna ne butandikiramu okukonzebwa kati maama yandibadde akozesa bigambo ki ng'abuulirira muwala we singa abe nkyagenda kufumbira obanga emprosi yakola ki twagamba wano sekatu agati wasiyatu ummi muasiratu binatiha qabla zifaafi ekyokulabirako maama ng'alamira omwana we omuwala mwannattu mu kaseera ng'amusiibula obanga omukolo gwa nkya obanga obulaga kaki akaseera ekisooka maama agabi muwala bino ebigambo poetizanga mukaaga yagati anti muqbilatun ala hayati jadidati mwana wange oyingiridde obulamu obupya hayatun obulamu obwo la makana fiha ummuki au abika obulamu bw'oyingiridde temuliimu nnyoko wadde kitaawo fotulesewaka obulamu bw'ogenze mbupya tebwetaaga muzannyo wadde ekyejo wano obadde okola ogwejo n'otayoza ngoye bulazawo n'azooza obulamu bw'ogenzeemu n'onaakola ekyejo ojja kunzika kugozese mu bbaafu kati nywe nnyoko ndeseewa kitawo muleseewa wano obadde oyo y'enkoko kitawo n'agireeta eri ojja kuyoya emyezi egiwera 3 ng'omutabuli kyakutunuulidde ngawoza nti ejjana ya mungu tugirina mumeka istaqimu terera buterera nywe fe otulese wano kati maama anyweze muwala we agati obulamu bwogeze muteri kitawo wadde nnyoko fe otulasewa obulamu obupya ate wallahi bupya olunaku lwowasizza teriyo mbaga esinga eyo newunya omuntu awasizza nakera nayazina wano ku subuhi imaani oba ojagaza kigwe si kibi naye ate oba otususseeko mukazi onoomuleeteka mu buliri ku ssaawa ezo mujangu naye atisti mpolampola mubeere awo naye ngaekiri mu suna oba owasizza gwe owano ojja kasira kaswala khalasi fuluwazika suna obiri ng'ogenda tuuka eyo tandikirawo teri byakulya ebyo kyakulya wiiki namba ashafa obulya kati lumalawo bwotyo tese bulungi ng'okoma ono kuzu asiri khalasi wekiba kitagisa kusondera kameeza ka wiiki tujja kukikola bananga omutwala walimu ashafu yitirawo ogufune tese bulungi kuzuli n'ogufuna n'ogenda okumala ewiiki tukola bakuswala osobola ofuna omwami ga nayese kati wali masala gazikiza kusalira mu nnyumba olw'ensonga kati akutagulire nti ogiteeke awo inshallah wali otandike ng'ogimaze azikali osuna otandise mu mbeera bwetyo oba mufuna bingi baganda bange kati obwo bulamu bupya
Mama ge muwala we nti obulamu buki ogenda funa embeera mu bulamu gyoba tosuubira ng'olina ekisusse mu bulamu bwo. Tugende ku kyokubiri. Mama ge muwala we kino ekigambo ebbanga lyamalanga muwala wamubuulirira ng'era agala muwala wangere mu bufumbo obwo ng'atanywedde ku busiraamu. Abwira ati satusbihina sahibata lirajuli, mwana wange ogenda kufuuka mukwano gwa musajja. Wonna aba amaze okufuuka mukwano gw'omusajja la yuridu ayusharikahu fiiki ahadu, omusajja tagenda kuba na bwetaavu bwa kugattako muntu yenna. Ogenda kuwangala ng'oli ogwo nga gwe mukahaji omu bw'ati. Bakyagala nnyo ekigambo ekyo. Nze mukajjamiru omu bw'ati ng'omukuba ddala jabe kaseera ti olimu bw'oti lwa bwavu bwa Jamiru neesinga yakuzzaako dda. Abafumbo bangi ng'ekibagatta buliri naye nga tebalina mukwano. Guba gwa mbirigo nga mbuzi amaze talina budde emboozi yakyo alina ebiseera. Naye omufumbo ono omukyala n'omusajja bateekeddwa kuba ba mukwano. Mubadde mukimanyi bannange? Mukyala wo alina kuba mukwano gwo. Ng'onaabugamba ekyama omulala soko kigambo naye abakyala nabo bannange emwa gibasongoka. Mama jama nesirika ate tonesiga sebo tonesiga ye katoneesiga oyekangabiriza ovanga oboti ng'agikwata. Owaayi amba wange Mungu amusaasiriza nesiga tangambye era yangulidde polote nasana gwabigamba. Bana abantu balina ensaalwa. Mukazi mumwa gwe munene tasobola kusirikako. Ddala omusajja oyo asobola okubeera mukwano gw'omukyalo oyo nga kyamugamba takisirikira. Kati omukyala alina kufaayo nnyo atekewo mukwano kati we ne bbaawe n'omusajja naye bw'atyo tewagenda kuba bwetaavu bwa kuba nti omukyala bbaawe amuzzaako wadde oba oliawo omukyala ofune omutima gw'okwenda. Naye amaka ganabeera nga g'abajaasi bwe bwenzi bw'ogenda okuwulira. Omukyala akawoowo mu bigambo byayogera y'omusajja kaberemu. Naye abakyala basinga oba basobola kutendekebwa mu magye tetumanyi. Eddoboozi nga lya musajja mugamba bwakuddamu zinange mbadde simanyi. Mama afuswa nga lekewo mpewo kati munange emmere sebo nkole ntya tolina mikono. Allah omutabuli kyakuva oluyo nagasaala kummanyiira eno ennyumba nze ngisasula kano kandu kuterekemu njala kujjamu kusubuhi. Abakyala mukwane bababa mubabeere mikwano gyammwe. Naffe abasajja abakyala tubafule miki mikwano gyaffe. Obufumbo bukole butya? Kati maama agambe muwala we ti munnange muwala wange obufumbo bwogenda omusajja mufuule muki. Osobola okuba n'owoluganda naye nga luganda just naye nga si mukwano gwo. Ekyo mukimanyi. Saate okuba ne muganda wo nga mukwano gwo wallahi kyabbeeyi. Mwamufuna bulungi? Saba Allah kituwe. Osijja kulwawo nnyo. Tugeze ku point ey'okubiri. Maama obaaga muwala mugambe na kino. Kuni lahu zawjata ya binati wa kuni lahu ama. Beera mukyala eri balo era ofuuke nga maama we mu kumulabirira. Eyo maama bigee muwala we. Nti feera mukyala eri balo era ofeeyo nnyo ofuuke maama we mu kubeera ng'omulabirira. Kuba omusajja ono ayagala nnyo okufiibwako gy'ava ne gyadda. Takirambwa haramu ku myaka gy'alina okwambala essaati ennaku mmeka. Tekimuluma. Bagimperezeeko eyo naye wotabo batajamala gyobaddemu ejjo okay bampe olaba naye abadde olulendo okola ki kogiddamu. Kati omukyala afeeyo nnyo okulaba nti omusajja engoye zaanayambala ziteeketeeke agenda ti insha Allah gye yeyambadde eno yeeriwo olwaleero naye tofuna mputtu nokati nze njagala era eya redi yankubye nnyo niwe njambala emyezi 3 nga gyenziramu. Omukazi kyatesitese kyekyo okujjako ng'olaba nti koola atesitese ate bitateekateekeka kwasobola okuteekerateekera nga vesiti gyagala koola oyambale yokka. Kanti bane bebi onaakanyama leero genda okabalage mu vesiti situjja kuzeewo kaweddeyo.
kati omukyala alabirire bbaawe wakati mu kumwoleza engoye mu kuzigolola. Emmere omubaawe alya ssaawa mmeka? Nti ssaawa 3 aba ali ekyenkya kiyidde. Naawe faayo okubanga akameza okaleka akawera kuba olifuntula ekyenkya. Tojja kusaba kyankya ng'oleka 4-5 oyagalako ekikya n'ekyemisana. Genda ozire wekka omanye nti abaweka tebafunye. Tutekewo embeera omukyala amanye obuvunaanyizibwa bwe n'omuki tujja kwanguyizibwa mu maka gaffe. Kati omukyala bano abasajja alenga nga baana bato, mutusaasire mutuyige, okuba kutunaaza mutunaaze mumuddaawo. Ekyokuna, ij'alihi yash'ura annaki kulli shay'in fi hayatihi wa kulli shay'in fi dunyahu. Mukolere ebirungi byonna omusajja obyayagala, abeerenga gwe wekka mu nsi muno gwalowoozaako mu bulamu bwe ne mu nsi yonna. Omusajja buli wonaamukolera obulungi obulabolabo n'omuwaayo n'omugulirayo. Omukyala wallahi nakuwa surprise yakhe atajamada ekikanzu tekikole ekikanzu ekyo twala egi nga nja kisaliramu isha nesubuhi khalas toto kisuubira kazi n'omusange wakati siteesewo ku buntuntu abo oyinza okuleeta ku mutima nosangawo enkoko gy'otaleseewo n'ofuntula ku myaka gy'olina tobuuza yavuddewa ofunda omufuntuzi tobuuza naye nga kimusunna okubuuza nga tonnalya so singa omaze kwa byanjawulo. Oyinza ogikubanaga munnaye mukwano wange owa booda yateso kale okunkwana naye ampadde yawe emitwalo 3 olwaleero yenkoko eyo eno gyeva okulya kyokka okkuse osabye n'enkoko nkulu ne bagikuwa ng'eyiyo pozi wawo nannyiniyo bambe yaguze. Kati omukyala baawe mukolera ebirungi ebinaamusikiriza nga bujakkeera ku makyanga gwe weka gwalowoozaako mu nsi muno. Ebyo kijja kigaziya njagenda pointi za leero. Edhekoreda iman anna rajula tiflun kabiru. Kimanye ebbanga lyonna nti omusajja gyava ne jadda alinga mwana muki, alinga mwana muto ayagala nnyo okufiibwako. Kimanyikiddwa ku basajja nga yo ne banneeyita oyo nga omwana omuto iye kibebbi kiri awo kyakutegerera buki butegerezi. Edhikurida ima jukira nnyo ebbanga lyonna nti anna rajula tiflun kabiru alinga mwana muto embeerazi. Kyayagala takyagala kyatayagala ayina mwe mufuka kizibu anti wawudde bange nga abaana bato kati ndowoozaako tonabe kwasaagala nani akugambye tese bulungi olina okuteekawo nawe embeera ate nga muno tomulemesa. Agati aqallu kalimata hilwatan, beera n'ebigambo ebirina akawoowo ng'oyogera n'omusajja. Omukyala oyogera ne bbaawo, toyogera nga oyogera n'owa boda boda yanowa taxi. Bibeera ebigambo nga birimu akawoowo. Munange mukwano sweet munabande bagamba bwenti kati muna akameza gyo tekamaze muna ekibebbi okay kanyogereko meka mwasa aneda sweet eziba ntono okay ezibungi kati mukweke tulule nnyo kutana yongereko 2 ziwera akasaavu ono omukute bulu. Ebigambo bino bibeeremu akawoowo wakati w'omukyala ngoya nani naye omukyala abako nekyasaba omusajja wallahi amulaba agenda owange obuugi bw'omwana sukaali tewali, omunyu gwaweddewo, sabuuni yalinnye, onekedde 13 naye musajja gwe. Kati nze nkukolera eki ku byongambye baneiba bakedde bali awo kyokka nnyumye nsabudde kanzu yange kyokka omperekeza agamba bwegati wano nnyumye nga ndekedde omutwalo gw'esente ne olina ku magezi komawo eno onenga okomawo era bw'oba okomawo kimu ku ebikange n'ekikuba oluyimve wano. Kati omukyala alina okuba n'ebigambo ebirungi eri ani? Eddoboozi yogera n'owa taxi si eddoboozi lya bbaawo libeere essendeekerevu. Tese bulungi netetajja maada mbadde nkusaba munnange mukwano gwange oli yampise ngende mulabe ku sweet mbadde nkusaba oteekamu ku bugambo gambo nange sweet yampise sweet. Omusajja bangi bakeegomba obadde ogamba otya opozi okaddemu kwateko mukwano ne kati ono gwengerezaako musajja watuusa balla akulembe ku muganda wange Allahumma amiina. Bino si kukutuma genda kwenda nkutuma genda kufuna busobozi owase
togenda kukimala yakyo nti seeka yaŋŋambye ate nenkitegeera ojja kumpulira tuvuddewoawo byebyo maama abulire muwala we nze ŋŋenze ku byaleero njagadde njewo ensonga eno before nga sina tuwa kuvunaanizibwa eruwa awsaafu almustahabati inda ikhtiyari zawja ebitendo ebyagalibwa oba ebiri sunna mu kaseera ng'omuntu yandibadde anoonya omukyalo ow'okuwasa bitendo ki byewandibadde otunuulira mwe basula batanawo kuwasa ng'owandyagadde okuwasa omukazi ateekeddwa okuba na bitendo ki kamala okwazina buli mwampeyo 2 naye temudduka ani anoonya Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. La hawla. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma rabbana Naam, tuyati al-awsaf al-mustahabbati 'inda ikhtiyari az-zawja. Ebitendo ebyagalibwa bw'obanga olonda omukyala gw'ogenda okola ki? Okuwasa ayinza okuba namba 2 oba namba 1 oba namba 3 oba namba meka oba namba 4 kisinzira kwani atandika obutandisi oba azzaako oba ayongerako. Wawe ebitendo mu shariya byateerawo byeteekeddwa okuba nga tutunuulira ng'omuvubuka anaalonda omuki bannange si nti buli mukyala awasibwa ate si nti buli musajja akola atya afumbirwa so saawasibwa newankwadde nga muwa be baawasa naye ensobi eyo nikali yali nfu omukyala awasa buki newankubadde nga mwavu obwavu ye yalina okuwasa newankubadde nga gwawasa mugagga nga sente zimuyitaba tumugamba era omukazi tasobola kuwa mahale gwolina okukola ki newankubadde nga wawe embaga gye banyumirizaako omusajja bamwanjula era ngabanaga nti genda omunoonyi nga banoonya ng'omusajja yanoonya omukazi anti wano ng'omusajja yawasa omusajja yanoonya omukyala manya omukyala yanoonya omusajja mu ttenti kati wali yaleeta ebintu yali mukyala era bawoowako olwo omusajja gwe baawoowa yono yali munnayuganda mukyali musa ebisajja mu ebiri muno nga bigezi byo byayita bigezi ku dini ya Mungu ate Mungu ni munnyonnyola ogenda mugamba ki kuba abayindi bo bamanyikiddwa abayindi bo mukyala yakupambana bekigambo n'okiwulira nga gwonaasanga omukazi n'omutabbira bulungi n'omuwa package eri mu bayindi alhamdulillah omukazi yakweweera jamada wankuba naye nga tokimanyi niwotambula bwoti mpulira nga byowoolo bikubagana novaawo ng'omuyindi kyakukoze era asaba Allah bali bampadde ku ssente inshallah taala netawo okubeera nga bako nekyenkola saba Allah tugabirire Allahumma kati muladanga ewasitegeera tubeeyo kati ebitendo ebyagalwa ennyo ng'omusajja yandironze omuki omukyala
Adinani tonaba kuwasa bino bitendo bikulu gyoli n'aba wasanga mwanetazo okwongera kuyinza okuba watomera wana nejusona kwe nawasa omukyalo oyo ng'okyevuma kati weevuma ekitono guma wamuwa amahali ate mama w'abaana bo munywe kati onaafunawo omunnyu nga guweze ddamu weetegereze nga tonaba kuwasa n'ebitendo ebisooka ekikulemberamu byonna agamba nti antakuuna dhaata diini omukyala gw'onaawasa agenda ofuuka mama w'abaana bo ateekeddwa okubeera ng'alina eddiini. Bannange eddiini kikulu ku byonna by'oyinza otunuulira. Bangi mummwe abakyala mwabakwanako birala ebitali ddiini ng'essaawa eno wejjusa ng'ate n'okukisoma tayagala. Naye ekikulembeddemu byonna omukyala anaabeera maama w'abaana bo gwe ssula alina okuba nga amanyi eddiini nga yasalu n'agimanyi. Kinaga abavubuka banali mu ddalasa yaabwe ne bagamba nti kati mutambule ne yasonda zammwe mu nkwawa mu nsawo akukubye ne mukkaanya ku bibikulire ng'ekiswiti nsomera amuuka awo kaayita alifu wanu muge subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah akukulembere muleke oyo ayise alifu wanu emyaka emekanga anagifula alifu ba ani yenna kadde mukoseeka ba kwawa oyo ayite kwawa oyo mutengeze okay woyisendo zokola atya omanyiwo insha Allah taala ne yasal no jirese obikudde omwana atandise alif ba ta mama komaawo kati obadde ogamba oti amahali setemeka mbukadde busatu wabwa bulina bumuwe yasal natasomeka sheikh adinani kwata bwoti nkuwerewo batukoze olukati owuze yasal nekubye ekigo nedda taata byenabima okay mpakuna sasa bulungi genda omuwowe naye osanga omuwala yasal nayagaana tasomanga ku ddiini naye ng'ali awo kyamanyi mu ddiini kiri ekikuwebikirira nako kuba lipusitiiki ng'amahala agala obukadde bubiri nogalaba endiga eno obufuba buganye ali awo tamanyi yasaluna tafayo kugisoma nga ne Fatuma seeka njagala emiliyoni wazindaba era omusajja atazirina nze tanjija wano kati yasaluna nze sikuba yasaluna neweefuna nga tagimanyi nange kasasi sigimanyi tuneetwala aye Fatuma bannange endigo gyeddirako ki saba Allah tuyambeko banne kati omukyala eddiini kyekinene okusinga ebisigadde. Mama w'abaana boddala wamwagalako ddiini n'abasinga tomera kyenkubya akabiina n'ogenda n'akabiina gwe ku myaka gye tuliko awo ekirina entumbwe nabbi agaba eddiini ate ogamba ntumbwe waite wiikezi ng'entumbwe okyagiraba nanti ali tumbwe eri yanga ali entumbwe ogirola ng'egiraba nga bajamala tunulanga sekeretoni. Kati omukyala tumuwasaako ddiini. Hadithi ya nabbi ntuufu sallallahu alaihi wasallam yagamba tunkahu almar'at li arba'i omukyala tumuwasa lwa nsonga wazindaba nnya. Yagamba esooka limaaliha balinawo ku ssente mukyala mugagga mupambani. Yagamba ekyokubiri wali hasabiha oliyo lwava mu famire ye eyimiridde etya. Noonyereza nnyo ku mukyalo mu famire mwava nga tunamuwasa ojja kuleeta omusezi. Famire bangi babugunta n'ekiro tebeebaka ng'asula aseka oyo olunaku lw'omuwasiza lwakusekera kabane bayanyonodde embaga mukwano munanga atakuliiko ali ne bajjajja baseka abalaba alino. Kati famire omukyala mwava kikulu. Waliyo famire nga bayombi ng'asobola okuyomba okuva ku makya paka lwaggulo nakutandikako nga subbi yewe nga jamada jangu wenakomye mmanyiiwo. Kati gwogenda omuzaalamu agenda kuba avuma ne disitulikiti ng'akwata ku yeemukono. Allahu akbar. Noonyeza famire mwogenda okujja omwana sheikh
family kikulu mwandibanga family yamwe temuli muwalimu wallahi nojofuna family y'omuwala gyavanga bamulimu ba sheikh at least newankwaddenga bannabid'a naye nga mulimu kuba walimu biza tukasanti maama ono gy'omujja wali okuluwalimu walimu twandifunayo muki ate obola otya omuwalimu alirwanira eddiini ya Allah okujja abantu ku bid'a naye ffe tufa family bayinza okubanga bagagga naye nga mubugagga bwabwe basajja balogo etowasaayo nga sente okimeddera nti taata okuva ku kitaabwe yali akulira abalaguzi mu ggombolola yeeyo oba mu disitulikiti yeeyo ng'okuva ku kitaabwe n'abazzukulu bonna basawula naye nga sente balina enkaire n'empyaka nga zibayita buyitabi tezikyabatokota butokosi n'ogamba nti nja kufiirako olw'essente zemulina oleetamu shiriku baraka tewali saasira omwana gw'ogenda okuzaala naffe abafamile b'oleetedde omushiriku agenda kutuloga famile kikulu omukyala mwava omwana ono alondoola nnyo omusaayi naddala oluso gw'ebukojja omwana ayinza obutafaanana n'afaanana ssebo ku bukojja n'abako nekyasikayo atajjaayo amaaso faana kojjaawe jamiiru amaaso ogalaba ng'ate buli mwana kyegaseko muttafaqun alayhi amaaso gakojja jamiiru nga neetambula kitambula mugamba mawaki oli omuto ogenda okulaba ng'omwana byatandise okukola oluusi ng'eno mu famire tebiriiyo tuna okudda ebukojja nga waliyo yakola atya omwana aweza emyaka 18 ng'emmindi ali ku ya mitwe 7 tugenda okukola risaaki ng'ebukojja waliyo maama w'omuto yafuwanga ya 18 era nga bali amanyikiddwa nga yazeebagira n'okuzeebagira yevo gye yaliko famire ekikulu mwe tujja abaana be tugenda okufula bakyala baffe bakazi waliyo famire nga bavumi waliyo famire nga bajjudde bya buwangwa na nnono nga toli bajja ku Buganda toli bajja ku Busoga toli bajja ku Bugeso toli bajja ku Bunyankole na ku Bukiga nga n'ogamba nti Allah yagamba bwati agamba nti ate munnaffe eno tukoba tuti nti ate kukula nti ekiriimu eyo Kulaani obuno Busoga musoga mwene nti mwetereze Kulaani tugikuyako bitundu webe tukwatire tukola ki kati omukyala gw'ogenda okuwasa famire kikulu mwakola ati mwava ekyokubiri byatugamba walijimaaliha obulungi bw'omukyala ono gw'ogenda okuwasa tunulira ku beauty toleeta mukyala n'azaala baana bagenda ddibira ku lujja nga nawe otunula omwana gwazadde emyaka 2 atunula nga kidomola omwana ennyindi etuwa ng'oginoonya togiraba sheekh ng'enna atunula bwala nga kiira omwana wa buwala oba nayinjiwala akuze atunula P6 nga nina lubwati afuswa ng'afuswa atunula nga luggi maaso geego naye ng'ondaba munna nkubona obulungi bw'omukyala kikulu ng'owasa sheekh wallahi kikulu fankihu ma twaba lakum minan nisa alaba Allah atwagaliza teriyo Allah kyatwagaliza okujja nga kirungi Allah okumanya nga atwagala yatugamba fa basajja fankihu ma twaba lakum minan nisa muwasa ababakubye mu bakyala ng'akunyiriridde olaba Allah ng'omugattako oliko mpewo agenda noonya kibyula nga gwoleeta mukyala soona kutambula ne mu bantu amajamada jangu genda eri kati nkusangeyo kikwano ki genda eri kusanga eri ku mufene kikwano kigwe naawe lwaki wano wonna oyita mu bantu otya okukuba olwali wewassa waaki gwotasobola tambula n'emisana otambula n'ekiro kazi tambulako naye emisana omukwate ku mugalo geti munnange bonna bagase nti wallahi haji olina omuntu ne muti okutambula nabo muno bajja mukwana nawe gwe bakwana omulaba teryaza namusiiya ng'atambudde kuvako paka eri ekikulu si kyakumusiiya ffe Allah atugambye batunyiriri beauty sheekh tunyira ku beauty kikulu ku mukyala abasajja beauty zaffe zakutetenkanya nawe okimanyi ezaffe zigwamu ngwe kati noonya omuntu nga teyagwamu ngwe wamufuna bulungi bannange
omukyalo omulungi awese ekitiibwa gira okubanga mulungi gasana yagaana ate naye aliko bizibu bingi ng'anyirira naye nga gyakoma okunyirira ate n'okusiwa ne kusukka manvumi mba mbabuuliridde mba mavumi bansonyiwe saballa tuyambe nga mulungi nga mune osoma ku yasaruna nze kasita ndi mulungi saballa tuyambeko ya rabbi agambye kati tunula ebintu bimeka agambye nti muwasa abakyala tubasabina emaali ekika famire mwava obulungi tasa bulungi walidiiniha n'eddiini yaabwe kyala eddiini wa ddiini ki kikulu okutunda eddiini y'omukyala omukyala mugagga mukyala ava mu famire nno bagagga alhamdulillah babitibwa basomi mukyala mulungi bamuwako amata n'oganywa eddiini masha allah mukyala mukristaayo omutwala oyo mubatwala enkya n'eggulu mwegaana ki mutwala biri bannange Josephina wallahi nsula seebase kikwano oliko majinni ku Josephina kwoteebakira nga Fatuma weebaka isaba Allah tuyambeko noye mukwano muzibu gusika paka wokwa Josephina n'omuzalamu abana 8 nga teri abawoowa ye nga ate yasira mukadde ngira mwakhanya asaba ku Sande gwe nosala ku Lwokutaano aimani banne baswahaba ni yajirina simanyi kati nenabbi agamba fadhifaru bidhati din tarabati yadaka wabula wekwate nnyo ku ddiini bw'onaaba tokikoze emikono yo gigenda kusaaba ettaka emikono yo gigenda kubeera nga gigwa mukaki mukatyabaga bw'otakikola ogenda kuvumirirwa ogenda kwejjusa emyaka gyonna naga nti naye tunuulira ddiini omukyala omusanze mulungi mukyala wa famire ndoodi mukyala alhamdulillah masha allah naye ng'omukyala oyo mukristaayo muleke n'obulungi bwe genda onoonye omuki kubanga bwewasa omukyala ono ku lw'emaali eggwawo kya bulijjo wallahi osobola omuwasa nga tegwe Allah teka nti lw'oli muwasa bitandika okuguutaana maali n'eggwawo sente zikyaliwo oyinza okuwasa omukyala olwa famire olw'okuba baloodi totunulira eddiini ya Allah olw'okuba baloodi bagagga balina sente naye nga basajja bashiriku ngati kanjijeyo ono wallahi ne batuwa akaseera olwa sente zewagobayo nga wallahi Allah famire ajavuwazza tuze tuzirabako nga baali bagagga ng'essaawa tebakyogerako mu bagagga kati famire nero tugiteekaawo osobola okuwasa omukyala olw'obulungi n'omuleeta mu myezi egi nagwa ku accident amanyo ne gavaamu ana ataga ono mu maaso najja afuna ekiwundu wano ku kutu najja afuna n'ekiwundu wano mu kyenyi mamajja mado mwane gujja gumenyekako wano naye nga wallahi yali byute kamyala nga n'okuseka mukazi watu kati yali nga asinika agirako ne mukwano oba okyamuleza obulungi bukyalo bakaali awo wangi naye nga kaali kamyula ng'otunya otweto tw'abazungu otuma tweto amajjabi kati alina emweji amanyo talina nteekateeka yakuddamu kumera naye imaani ekisubi yavaawo yasigaza kukuuma malibu nakulabirira bibuno paka lwalingira kabuli wajjusa nga wallahi tanika dy okudda mu kibuno ky'omukazi omukulu anti wagoba bulu sheeka obulungi buggwawo ekyokubiri asobotako ku accident omukyala yenna kasaazala omwana ogu aba amaze okuggwawo waba tafunye newe bandabirire lwakunyuka gwe tunuulire wuwo mu buli baana 3 ku 2 akyali nga wamuleetera ebbeera ayola lyole banna eribadde ligudde subhanallah ategatege sana akira walikkirira kaseera kaaliwo nga liri kuli nga liyimirire sheekh akaseera katuuse nga wallahi taki obulungi bwakabuweddewo wekaba kaali kabina olubuto lubeera olu kabina kabula nga lwa mwezi ogu
nekakendera luwaze emyezi ena nga Majamad ali bwati asabo alaikum salam takyalina gwogera oba okyamwego makola obulungi bwabuwaddewo wakankubya akayindo basalamu eddiini kikulu kubikoze eki naye singa omuntu alonda omukyala nga atunulidde eddiini wallahi bino ne bibeerawo Qur'an tesanguka yasaana tekola etya asigala ne Qur'an ye asigala ne swalayi lidhan eddiini kikulu ng'onaabasa omukyala atunulira ddiini ebisigadde birekerani birekere Allah wonaafuna ow'eddiini ogenda kakkanako teri kya bbeeyi nga mukyala kubeera waka nga amanye ebimuvunaanizibwako ku Allah we ng'asobola okusala essola 5 nga tomulagidde naye mukyala wona omanyi mukazi otasaala era wamuleka amajjaba nagamba okusala wagaana naye omuli ogukulinze gwe kyokka kyomanyiyo kyomugamba naye jahannama ekulinze nze ngenze kuba kimanyi weyogera ennyo akuvuma genda eri gw'owanika ab'omujjana katinde katompandiika genda nga shufu sigwa wanika ab'omujjana nawe oli okimanyi ng'olina kufuluma okola otya ogende nga bakyala bangi ng'eddiini olw'okuba tagimanyi ng'ogenda kulumwa omutwe naye omukyala amanye eddiini omugambako katono n'atereeza nammwe abasajja musome eddiini temutumenya mukazi wattu amanye eddiini gwe togimanyi tomanya alifatisha bulungi nawe okimanyi mukazi wagikusinga wagamba tulo tusome tokkiriza kemutuli ne musoma nakutereeza nga ndi musajja mukulu ate nze ndi bbaawo tonkwata nnyo nsobi era otema okusala magalibi nga mukazi wakuwulira kuba okimanyi olumala mugenda kudda mu kuyomba tata Jamada n'essula gy'osomye essula kitosirwala obaddewo ng'owuliza gwe tegwe malayika kale togitwala wekandaga kituula omukazi akusomesa Kulaani kuba okusinga kuba tekisobola kukkiriza omukazi w'okusaaza swala lwakwadde nga mukazi omwinamu n'abalongo tekisoboka yadokima esswala gwe nannyinimu gwe omukyala omwaŋŋamba nti seeka bba wange mu bwenzi alinayo kaadi ayenda nembwa newojamaza sikaate mala kubogola bubu okay edize dogo nakakana naye talinawo kaayisa mubuuliridde aganye neseeka ate omukyalo abo Mungu yabawa ebigambo akugamba eki nakuswaza ensi yonna kale yandibadde mwenzi naye teseeka wali eri wali nakaba namwawo abamaze okuyiwa wali kale ekyo kibeeraawo nekula seeka nesola tamanyi gisaala mukazi abiŋŋamba abula nakaba nesola tamanyi gisaala seeka n'alifaatiha yennyini tagisobola nampaamu engeri y'omusajja gyasoma alifaatiha nempulira nga mpeddewo nagamba nti musajja namugamba nsomeraamu nagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir agiva gyekoma nga gitagyetandikira nga waipanga bwati nenga obwenzi alinayo kaada nenga ebyokusala tabimanyi nekuyiga Kulaani omukazi aŋŋamba mweyambulule kuba obwenzi abugaaniddeko n'okusoma agaanyi emyaka agenda mwameka 2 si 2 sajja ayenda kiro na misana ne passport yagifuna enzo omufulumya ogenda okwanda ku bazungu kati basajjamu ne musome eddiini mukazi wattu oli ogenda okumwogereza nga naawe amwogereza nawe okoze otya abaana b'obusiraamu kati basomye kino kinyala mbagambe abasiraamu basomesezza abaana ab'obuwala ojja kutuuka mu maka ageti insha Allah kuwa muwala wange Sheikh soko osomereyo kawe ssuula gye wakwata mu Kulaani oba tusaze magalibi olaba Sheikh Denan tusaze magalibi ojja tuyana enkwawa otuyana ebigere ate amiru atusangambye buddeyo ojja kukola byonna naye nga Allah akoze atya akugeredde
kati ekyolina okukola kiriwa funayo akadde osome Qur'an ate sibagamba kati tusaze magalibi nga nawe okola otya nga nawe osobola okusoma otherwise ojja kulemera omukyala saba Allah tebatagesa na kigezo ekyo Allahumma amina kama nga atuuse saba Allah washitibwa tukomaawo obudde badde bukyaliyo